أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Omulundi omulala nate twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuzaako okusalira ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera ky'obulamu, ekyengera ekyo nga kikulu nnyo olw'okuba ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallam bwe yali akyogerako yagamba yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala nti Allahumma inni as'aluka al-afiya wa dawamu al-afiya wa shukru ala al-afiya fi ddini wa dunya wal akhirah. Yasabanga Allah subhanahu wa ta'ala obulamu obulungi era n'okumuwangaaliza mu mbeera y'obulamu obulungi wano ku nsi ne ku akhira. Era okumanya nti ekyengera ky'obulamu kigambo kikulu nnyo. Olaba ne bwe tugenda okulambula entaana z'Abaganda baffe abakkiriza tusembayo nga tugamba nti assalaamu alaykum ahli diyaari min al-mu'miniina wal-mu'minaati wa inna inshaa Allahu bikum laahiquun nasalu llaha lana wa lakum al-aafiya. Olwekyo obulamu kintu kikulu nnyo. Allah bw'aba abutuwadde tulina okubeera nga tumuweereza owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Ekyokubiri tubadde tukomye ku nsonga egamba nti okumanya ekigambo kikulu nnyo okwatuleese wano Qahira mu Misiri ne mu Jamiatul Azhar Sharif okulaba nga tweyongera mu kumanya n'okulabika nti tubangulwa. Ekigambo ekyo kigambo kikulu nnyo era ffe tukitwala ng'ekigambo ekyokulabika nti tukyenyumirizaamu okubeera nti akalulu katukutte, tubeera nga twezze wano tufunyemu ebigambo bingi nnyo era byensuubira nti insha Allahu ta'ala Allah bw'aba atwesizaayo ewaffe bijja kubeera qayyim okulabika nti tuwabula nabyo abantu baffe betukulembera n'eggwanga lyaffe okutwalira wamu insha Allahu ta'ala. Ekigambo ekirala mbadde neebaziza Support Islam in Uganda omulimu omunene gwekola publication n'okusomesa abasiraamu ku mikutu egy'enjawulo. Ekyo kigambo kinene nnyo ekitasobola kusussa maaso. Ekyokubiri neebaza baganda baffe abayizi abali mu Jamiatul Azhar engeri gye baatulabiriddemu, engeri gye baatwanirizzaamu n'obuyambi bwonna obwatuweereddwa n'ebyenyi eby'essanyu bye baatulaze. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna jamia an yaj'ala hadha fi mizaani hasanaatikum, era Allah subhanahu wa ta'ala abaggulirewo emitima gyammwe, Allah subhanahu wa ta'ala abawe ekyabaleeta mufuuke ba fuqahaa'ul umma olw'okuba eddiini yaffe yeetaaga ba fuqahaa'ul umma abanaasigalawo nga bagitambuza oba balinga ekitangaala okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lw'anaazingako ensi eno n'ebigiriko. Okwebaza okulala okw'enjawulo mbadde naakukoze okwamuliisi ala al-islaami olw'okuba be batutwala ebbodi ey'amaanyi batutwala nga ffe abasiraamu okulabika nti emiwaatu egyo egibaddewo ogenda okulabika nti okola enkolagana ennungi n'amawanga ag'obusiraamu agasobola okubaako kye gatuzimba n'okusingira ddala mu majaali al-ilmi. Ekigambo ekyo kigambo kikulu nnyo. Ekyo majlisi al-ala al-islaami gyebaza nnyo nga situyina nkomerero n'okusingira ddala mukama waffe ebizinensi wa Uganda Sheikh mulajje ne banne nga management n'obukiiko bwonna obuddukanya emirimu olw'omulimu omunene ogw'okuza obusiraamu bwa Uganda ku maapu insha Allahu ta'ala nga tuwumbawumba ebigambo byaffe. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu kigambo ky'okunoonya okumanya, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffa
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى ategeeza mu tteeka lino nti abantu bonna oba abakkiriza tebasobola kulabika nti bonna bafuluma omulundi gumu bagende nti banaavaayo bonna mu ggwanga oba mu kyalo oba mu ki bonna ne bavaayo bagende banoonya okumanya. Naye singa mu buli kibinja ky'abantu wavaamu abantu ne bagenda banoonya okumanya ne batafakkaha mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyundiru qawmahum idha raja'u, era ne basobola okulabika nti bakesa abantu baabwe okubategeeza obulungi obuli mu ddiini, amateeka ga Katonda n'ebirala byonna. idha raja'u ilayhim, nga bamaze okuddayo eri abantu baabwe, la'allahum yahdharun, oba oliawo abantu abo ne beekuba mu bifuba ne badda eri Allah subhanahu wa ta'ala, olw'okuba abantu baffe abasinga bakola ebintu olw'obutamanya. Okumanya kwaffe okukoma n'entegeera y'eddiini weekoma, ate bwe kweyongera n'entegeera y'eddiini yeeyongera, n'abantu okwagala eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ku lwekyo ekigambo ky'okunoonya okumanya kigambo kikulu nnyo, ate kiri fariidatun ala kulli muslim, okulabika nti omuntu yenna anoonya okumanya okuli waajibu, n'okubeera nti asobola okussa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kukola. Ekigambo ky'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kitugamba nti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Omuntu yenna tebukeera ku makya n'abeera nti akutte obuwufu bw'ekkubo, ng'ekkubo eryo alikutte nga limutwala okumutuusa eri okunoonya okumanya mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa okujjako omuntu oyo sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala amwanguza ekkubo erimutwala mu jjana. Mwana wattu n'ayogera n'ekigambo ekirala n'agamba nti wa inna almalaika, bamalayika ba Katonda bonna bamuteekako ebiwawaatiro bye, naye babeera nga bamusabira Allah subhanahu wa ta'ala. Walhitaanu fi lmaai, n'ebyennyanja ebitundu bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebyennyanja ebiri mu mazzi ebiziba, naye bino bibeera nga bimusabira. Ne ku ekyo ekisooka, omuntu okunoonya okumanya abeera abadde nga al-mujahidu fi sabilillah, era Allah subhanahu wa ta'ala amwanguyiza ekkubo erimutwala mu jjana. Ekyokubiri, mu buli firqa, mu buli kitundu, mu buli bantu, mu buli kika, muteeka okuvaamu abantu eyo nkola bagende banoonya okumanya, ate basobole okuwonya abantu baabwe n'okubeekisa ebibonerezo bya Allah n'okubategeeza eddiini bwe babeera nga bakoze nga bakomyewo. Ekyokusatu, tulaba nti eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tesobola kubeera qaima, nebeera nti weeri ne atharu yaayo ne thaqafa yaayo nebeera nti ekuumiddwa nga tewaliwo okumanya. Nobuli ekyo okumanya kitwala ku mizaniya nkulu nnyo gitulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba kituwadde tekusobola okulabika nti obusiraamu bwaffe tubutwala maaso. Ne ku lwekyo nkubiriza baganda baffe bonna n'ensi yonna n'eggwanga lyaffe okutwalira wamu, insha Allah ta'ala, buli omu naddala bakalla abasigaddeyo mu Uganda, okulabika nti wanaaba obadde okozesa endala, buli omu agyettanire okulabika nti agyettanira buyo awasigadde, kutumira abantu baffe bonna mu Uganda, baganda baffe mu Isiraamu, mu nsi yonna. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aliyofuukana innahu khayru wassalah. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. Tumwebaziza Sheikh, oyo Sheikh Yusuf Kalule istiqaadi okuva e Uganda, olwo obubaka bwatutuusizzaako
baganda bange ebigambo tulina bingi naye lwakuba nti ebiseera bifunda, naye kikulu tukubiriza bannaffe abasiraamu mwenna okuba nti twewaayo okulaba nti twewaayo mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, okugimanya n'okugikozesa n'okukolera ku mateeka gaayo tusobole okuganyulwa wano mu nsi n'enkya mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Twebazizza baganda baffe abateesiteesi aba Support Islam Uganda wano mu Cairo, ate ne twebaza baganda baffe ba Ittihad betutambudde nabo kuba tutuuse wano Kahira, batwaniriza bulungi era abaana balungi, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakulembere emisomo okutuusa lwe banaakomekereza emisomo gyabwe, era Allah asobole okubaza ewaffe, asobole okusaasanya ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala, tusobole okukwatagana okutambuza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza muganda waffe atutambuzizza Sheikh Saddam n'abalala okutuusa ku kitebe kino, era ne tubaako ebigambo ebitono bye tubatuusaako. Sijja kuba na bigambo bingi ebisussaawo, kujjako okubawa mwenna salaamu, basiraamu mwenna mu nsi yonna ne mu ggwanga lyaffe. Allah abakuume era asobole okubawa hidaaya ey'obusiraamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا.